Olunaku lw'eggulo embeera bw'etyo yabadde ng'oluguudo oluliraanye ofiisi za minisitule y'ebyenjigiriza luggaddwa. Nk'omukulembeze w'eggwanga yabadde akwasibwa ofiisi mu butongole. Embeera eno yatabudde abakozesa oluguudo luno. Kyokka olwaleero tutegeezeddwa nga mukyala w'omukulembeze w'eggwanga bwe yeetonze olw'ebyo ebyabaddewo. Era Fasede leero akubidde Permanent Secretary of Education essimu yeetondere abantu olwa security ebaddewo ne batasobola okuyita mu makubo agaliraanye Ministry of Education Headquarters n'abamu ababadde tebategedde tewajja kubeerawo security ng'eyo. Ono era asuubizza okutereeza mu byokwerinda bye. SFC abakuumi ba First Aid bajja ku reviewinga engeri gye badeployingamu abantu baabwe basobole okukola emirimu gyabwe naye ate nga ne bannayuganda abalala nabo bakola gyabwe nga tewali omuntu akoseddwa. Bino we bijjidde ng'abaddipi bakedde kwemulugunya nga bagamba nti ekyokubeera n'ebyokwerinda ebingi kyakulemesa abasomesa okumutuukirira. Madam Janet Carter Museveni, we are happy that you are the new minister with our reservations, but please, we request you, this is a public office. Where you are in the State House, anywhere else you can move with your army. But that office, Minister of Education, must be free entry and free exit. If you cannot afford that, we are going to request the President as Allah enough to send you somewhere else, maybe in the Ministry of Defense. Kyandibadde kirungi omuntu yenna oba otambula okutambula n'ekitambulisho ebintu ebikukwatako identity card. Abubakari Muhammad Ziraba Mzale, NTV.